Anjagala live concert Maro gye yakoledde waliri ku Mistil Hotel agamba nti yayagadde akolere bafaani be mu mwezi guneeno ogwabagalana ekintu ekyenjawulo y'ensonga lwaki yakoze ekivulu nga kiri corporate basobole okubeera nga beeyagala nga tebeenyigiriza. Kino yakikoledde ku Mistil lwa nsonga amaze emyaka 10 nga ahasolingira ensambya, so kyadde kijjayo memories ze bulungi nnyo eza haso ez'emyaka 10 lwa nsonga ne Mistil esangibwa ku kyalo kye kyatandikirako okuyimba ekyensambya. Still sits on the soils of Nsambya where I began my journey. So yeah, that's why I'm here. Timaro twesanga nangamba nayo concert Valentine mugamba amaje mwana wendi nangamba nti nkuwe kitiibwa oli legend oli buli kimu wabula ngenda gazi ya musikiti yange obeko verse zokubanga bbiri abantu bakulabeko nekimpe sanyo era kye kibaddewo abantu basanyuse nnyo nti oluyisiza muri dobozi abantu ne basanyuka kisaga nange bwe nakola show nti abantu bali ready okuddamu okuliza Rocky Ojanto okumulabula okubola. So Maro be bantu betukube nabe mmundu nti essaazi zino abaana kyokola olina ogenda naye no matter what. One of the people that you won't expect on this stage. Ladies and gentlemen. Yeah. I don't know how to introduce this guy, but I will introduce himself with some rhymes. Yeah. Yeah. Valentine's. Newankubadde ng'olunaku olwa Valentine abantu abasinga balabanga olunaku lw'abaagaalana naye okubeerawo waliwo omuntu yasooka okuyiwa omusaayi Saint Valentino lusobole okubeera nga mwenna lubasanyusa. Bloodshed, but then it turned out to be a month and a day when they celebrate love, February. Omwaka guno Maro ayinza obutaddamu kukola concert lwa nsonga agenda kuba concentrating ku music we worldwide music amutunda okuva mu Uganda naye n'agendako ne mu nsi z'ebweru. Because I'm concentrating on trying to do some more music and music that crosses over. Essaazi n'omuntu abaddewo mulenzi lese by 10 years mu kyenda obulamu bw'oyiseemu tebaddeemu ssente tebaddeemu kintu kyonna kirungi wabula kati buli kimu kirungi amatala gali buli wamu nti buli wamu waliwo layiti okumasamasa kungi n'enzikiriza yali nnungi naye nti kati essaawa zino bano baana bajja kukula bw'ogamba mbu bayimba bubi tebajja kuyimba okitegedde ekyembagambye abantu batwagala waba tufune lyrical content tuyimbe ebitukwatako. Maro yebaza Katonda gata compose ne bafaani be abasobodde okubeera nga mumubeererawo okumala gino emyaka gyonna 10 n'atuuka ku lunaku luno lwasobodde okubeera nga agijagulizaako era bw'atyo agambye mugende maaso n'okubeera nga mwagala music we asobole okubeera nga oba oliawo ategekayo ekivvulu ekirala. And you know 10 years is not an easy journey, and then it is not a joke because you are trying to collect a lot of funds, and yes, we collected some fans, and as you can hear, John Black is getting on stage right now, so there's much love from the artists. Thank you Vampino, thank you Katera Africa, thank you Brian Ways, thank you Urban for coming here to capture the moment, and thank you to all the artists that I've not yet mentioned, and my band Kafimini Band. You're the best, and we will do more business together. Yeah, blessings. You know
chirika tira chirisigala era tonnekannyonnera tonnekannyonnera tonsibuulira kyamma yegenda kunnya obulamu genda buntamya tomanyiziza bwenno olibawo emisigala tyeno buli kimu kigenda kuntama watoli ligenda kunyiga tonsiibulanga benali mpoiganira saawa eno n'abankubira ku ndulu banaye oba boyine baweegaine bana tuje mumaiso muliko natwire yaifu atuje emberi tuje emberi ayi mwenda ino olusoga katulwembe Only your smile can recognize me. Close your eyes, open your eyes, see. You're the only one I wanna be my wifey. Whenever I see you, I freeze. All I want is you to give me nothing but you. Please give me you. Mwage, ula mwage, ula mwage. Entama jemba sibire eri nti no matter how the situation is hard, please don't let anyone stop you from going to your destiny. When I'm rolling up, so I'm about to figure. Program ebadde ya Tusasaanya, of course bampita Kimra kubeera nga njikutuusaako nabagamba every single Saturday wabeerawo ka stress reliever ko oba olina okubeerako ku TV saawa 12:00 paka saawa 1 era wenjogerera tugenda mugabo Bukedde next week ngenda kuba nkutuusaako ebigenda okubeera nga bifudde eri ate mu roast and rhyme gattako ne ku Valentine oba omuhabbati ku kizinga gye tugenda okubeera nga tugenda eri Kalangala. Why not saawa eno kamberekereze ate mbalekere amawulire Bukedde mbagamba Bukedde TV ekyagenda ddala maaso. Enoch ku kamera webale nnyo gata compose ne Bruce, my editor, my producer Ivan, nawe nkwagala nnyo kakati ngenda basi buzayo bugambo 2-3 naye buno bugenda kuba bwalo China achi shaha Fienoshi ni hao nti kakati asho Jarvis waliwo mvubuka bamuyita Jarvis asho ali mu nsonda mumanye ekibeerayo mu nsonda tusinkane next week sagala mufeewo.